Matendo kubanga baji banga winzo kama shaka yumba yumba era mu buli ngeri ekufu baali balina okuwalampa ne waggulu ne bagwayo ne munda bagwayo kubanga ekusi watono nnyo oli yeekwata kanagwa munda soka oba n'ekifaananyi okulala n'okusala ennyumba efaanana bweti abantu bonna bonna abazi buli muntu yenna alina agamba abo nga bakambwe kitegeeza n'obulamu bwo baali bakusaanyawo olwo abaasula asiba ku muntu oyinza okugamba naye naawe oli omusirikale waliwo yali aduula yayogera mu miitingi osuza ente wabweru olwo yagisuza bweru ente baatwala ente bbiri zebaatwala nga ziri mu bukadde 10 mu bukadde 10 endala yali yakawaka katojjolo akato yagiteresa nziri 0708 sooka bakubeeko bye bakubuuza omuvubuka yali si muvubuka yali ava kwegulira akasigala ke n'otwenge kaakati akkirira bw'ati awera kukuba ku nnyumba eya bokisi awo kati agiyisaamu akkirira ddala atuuka awo wakati awo waliwo tanka eri awo ey'amazzi kati abagwamu kati ng'agenda okulaba emmotoka ekola ki evaako emabega ente zikulembedde kati ye omutima ne gutya kati abe balama bw'ati ayita ebbali omuti ava mufuluma eno mu mugongo yali avaako emabega agoba akayana bali abantu balinga 5 kati yali avaako emabega n'amubaka eno emabega n'amukwata essaati kati bwe yamukwata essaati n'amuzza emabega ku nnyumba eya bokisi kati bwe yatuuka ku nnyumba eya bokisi n'amugamba teeka wansi omutwe ku mayinja agaliwawo ku nnyumba eya bokisi guteeka wansi ku mayinja kwennyini weebake teri kusitula mutwe wesitula omutwe n'ejjambi yangutemako kati musajja wattu ne bimusobera n'agamba mukole kye mwagala era ne yeebaka mpaka lwe baatikka ente era ente gye baasembayo okutikka ente yali y'amaanyi yalwana emmotoka n'egikuba naye abali awo baali balingiza kweyo ennyumba ennungi ne babagamba munoonya bakuba amasasi ne basirika nabo oba balina emmundu simanyi naye kati buze kiyama nayinza okuba ye nga bamuwako statement oba balina emmundu bakonganyi bwe baŋŋamba nga ne kiyamaani gwali ne baŋŋamba tuwe emitwalo giwandaba egi ebiri fe tugende tunoonyereze ku kamera kati neŋŋamba kati nzibibwa ente ezange ate nziramu nsole ssente neŋŋamba konze kangende sente ngenda zisindika bwe namugamba ngenda zikusindikira owa poliisi naŋŋamba kati genda nali ntuuka mu kkubo nankubira amasomo emirundi egiwandaba egi ebiri kati bwe namukwata naŋŋamba otuusa waka sente ozitaddeko nika sinaziteekako baali bamuyitani erinnya kale yali mugundi erinnya saalibuuza nnyo yalinga mu lugwala afadde pota omumanyi negundi n'ofulumya tulaba nti obwo bwa bubbi bwa bukugu ddala bwennyini era tebaatuweera bwe twavaayo bo bansaba busaba ssente muleeta emitwalo ebiri fe tugende ku kamera tunoonyereze emmotoka eyo kati era twavaayo ffenna babiri tebaakamuwa kubanga twali tuliranaganye gwe kataano ababbi tewawulira kintu kyonna kiro ekiro saawulira nsula omwo ne bamugamba mwakayena ako kasumulule akaluma ako ne bakasumulula ne bamugamba mugambe akalunde kitegeeza bajja kudda bakanone kati akanumi ako ke kaliko akalume ne bakatwalyako ne bateeza bwe banaakaleka kajja sigala nga kakaaba kandabule kati ne batikka ebbiri wazi ezaali zijja mu mmotoka yaabwe ako ne bakagamba gwe baali bakuttaawo okazzeeyo ne bakasumula bulungi ekajja nga kamuvaako emabega
kwe kutuka ali ku nnyumba awo ku katimba eri awo n'abayita bannange ente zibbiddwa ente bazitutte. Tubadde ne wansi awo kibadde kirungi nnyo gwe kyamaanyi basooka ne batwala ne badda ne batwala ne badda ne batwala basooka kutwala emu. Kale eyo fayiro gyeri ewa Saidi ono bamuyita Patrick Obori ye Saidi wa Kakiri. Fayiro yonna ebigikwatako bifaananyi byonna Obori Kakiri Saidi. Fayiro gyeri byonna biki byonna bye twatandikirako Wakiso okubanza okubakwata n'ebizibiti ebyo nsobole okubajja Wakiso mbateeke mu kkooti y'e Kakiri kuba gavumenti kaŋŋambe nti poliisi ye yakwata ewulidde nti awo ekasengejje mu Kaboga waliwo ekyombo ky'ababbi abateeka mu geeti omwenge. Kati bo ne bafuna okunoonyereza aba Wakiso kati paka lwe babagwamu nga bali mu kusala abalala ne badduka ne bakwatako abo abameka bakwatako gwe bayita Siria Duma Faruku Bukenya Juma Seninde Mubaraka ne Tushabe Silvester. Kati abo benajja nabo okuva Wakiso nga babeeyimiridde. Kati bwe babeeyimirira kooti omulamuzi ne musaba ne mugamba nze kuba bwe namala okufeffeta okugenda e Wakiso nawulira buwulizi olukiiko lwali ku Town Council. Meeya n'ategeeza nti bannanga ababbi bw'ente kati defense wa kuno bamuyita Kalooli n'atuma omwana owange wali yamusanga n'amugamba twabadde mu lukiiko naye Meeya n'agamba waliwo ababbi be baakutewa e Wakiso naye ayinza okugenda n'anoonyereza oba oli awo ente zikyaliwo. Yesi baali bakazitwala ennaku zaalinga ndowooza 4. Kati mangu ddala nayambala nengenda e Wakiso nentandikira ku poliisi nembabunyonyola ne bagamba baakuba yesi waliwo abasibe be baaleese omwo naye genda mu namba 6 yakola ku nsonga ezo mukyala engenda mu namba 6 mukyala ne munyonyola nagamba baakuba nti kituufu poliisi ya Wakiso yakutta ababbi naye mu Kaboga owulirayo omanyiyo ko nze simanyiyo kasengejje muwulira naye Kaboga simumanyi. N'agamba oli mwetegefu nkuwa abasirikale bakutwale okakase muzikule n'amaliba bwe gaba nga ezizo bakazitwala oyinza ozisanga amaliba nga gakyali bagaziika muki naye wawunya. Twatuuseyo wawunya nnyo oteeka okugenda ne masiki buli omu ateeka okwambala masiki nga nnyanya kuba ekivundu kiki kinene neewaayo nengula masiki buli musirikale nenkola we neeyungirako n'omwami yali naye wa mu kitooke ky'amaani yali azze ku bibye awulira njogera n'agamba owaayi nange ewange ekibba nti kiri bulala waliyo be babbye nemugamba tutambulire wamu ate kirinaki yalina dabo kabini. Kati ng'omwami oyo gwe bayita namuteekako kyeya paasoni kitooke kuba wa mu kitooke erinnya lye saasolola dikola ki tuli goberera nnyo naye ng'essimu ye nagifuna yeeyo eri 0702 33 13 nkaaga musasula ne bampa abasirikale bameka 3 n'engula zimasiki ne tugenda ne batutuusaawo kikomera geeti yali nzirugavu bayitawo mu Kaboga bo gye baafuula lufula ey'ababbi naye nga si ya lufula ey'omu mateeka y'ababbi bo baagivula ziringa 5 ku 10 naye wonna nga baasimaasima wo bagenda baziika ze baleeta baziika embwa zeeringa zakutana dda okiraba. Kati ne batulambuza ne munda nti naffe muno mwe twakola ki mwe twakwatira naye abalala baabuuka ekikomera ne bakola ki ne bakwatako abo nga bapakira ennyama n'emmotoka yennyini ne bagisika ne bagitwala wa ku poliisi. Kati nze okugenda okusikayo nga bamaze bo abantu baabwe baayiikanga awo nga bw'omanyi balina abantu baabwe ndowooza ababadde bagagga bajja n'abamotoka ne babeeyimirira. Kati nze kooti nengisaba ng'era tuli ne Saidi n'agamba tubasabe omusango guddewa kubanga ebizibiti ku olwo lwe twagenda nga n'omugwa gwange ki
weguli mukiraba era ebifaananyi muno mwebiri abo baabikuba ne babikola ki mwabikuba ku luli ne babireeta era muno mwebiri kati awo ne ŋŋamba tujja kutandikira awo kubanga ebizibiti bagamba ebizibiti byawa byeno so bali nga kooti bo yabeeyimiriza kuba baali bawoza na gavumenti nga tewali kompureyina kati kompureyina agenda okuva ekakiri akutte n'ebiki n'ebizibiti kyenava nga nti nze nange sijja kukkiriza kubeeyimirira kanange nina kooti ewa kati tubazeewa kati bagenda okufuluma bwebiti bamaze obeeyimirira nga babagamba nti ate kati babatwala kakiri nti ate kiki mumanyi baavuma owulidde kati ne babagamba bakutte waliwo kompureyina ffe tubadde tubawozesa nga gavumenti naye kati kompureyina wali yakwata omugwa n'amaliba kuba twagaziikula nga ddala geggu era gayolekebwa wano ne mu bifaananyi abasajja era ne bakuba ebifaananyi bulungi abapoliisi baakola omulimu gwabwe bo ne bakuba ebifaananyi ne bakola ripootisi bulungi ne bazikola ki ono sayidi n'agenda n'azijjayo bulungi ewa Kiswe omusango gutandike wa ekakiri kati nga 10 nammeka bwatandika nga mmeka etezo sabyonika naye kooti eno bwatandikawo nga kuba byo muli mu fayiro mwebiri buki bulungi ate ejjukira nali n'omulwadde era naakamuziika bwentala bwengenda emulago bwentala bwenkola ki okiraba kale kooti emu nennemererwa yese yasooka baasaba okweyimirirwa mangu nnyo omukyala oyo omukyala mwami Sirya Duma oyo omusajja n'agamba nina mukazi wange ow'olubuto ajja kuzaala nga siriiwo owulidde kati bwe twaddayo luutu ey'okubiri kuba nze nasooka ne ŋŋamba bannange bonna ababbibwa kuno ne mbagamba mujje tubeere wamu owulidde kati abalala ezo ssente zigendera bwerere biki kati neewaayo n'entambula n'omukyala omu ali Lugeye bamuyita mukyala Lubyogo yennaku bwe twatambula naye era naye naggulawo fayiro eyiye kubeera ebiseera ebyo naye baamubba emmotoka ne bamubba n'ente baatwala ente then amangu basooka mmotoka kati amangu ddala ne batwala n'ente kati nga bwe tutambula naye era naye alina fayiro eyiye nange nina eyange olwulidde kuba buli omu baamubba ku lunaku lwanjawulo kati awo bwe twaddayo ogwokubiri ne basaba okubeeyimirira mulamuzi n'abeeyimiriza ne tugamba naye ddala era ne sayidi wali n'awulira obusungu n'agamba naye ddala ono teyandisobodde kati ate amangu ddala ate awo omulamuzi ndowooza wayita wiiki nga 2 awo babakyusiriza bo ne bamukyusa okiraba kati ate nange omwana owange wabeeredde obubi ndi ku kitanda kwegana n'amaanyi ganzigwamu okulaba amangu ddala ye omubbi ng'ayi awanisa omukono nagezaako okugamba nti nedda bannange abantu abo be banaabeeyimirira tebajja kuddamu kukola ki abaabeeyimirira b'ekiboga abaabeeyimirira ne mbagamba kati mulinoonya ddi abantu b'ekiboga abo abeeyimiridde abantu mujje mubabajje nti gwe toyogera omulamuzi yagamba owulidde nti ate kati ebyo gwe wandigenze eri ewagundi simunyono asookerwako emisango gwe wandinyonyodde ebyo wano mukotto olina byonyonyola ngaera bw'omanyi embeera za Uganda bwezityo awo nange wenakutawaanira bwereere owulidde ababbi babajjayo bujja sinze nzekka oli n'alabira ddala n'alaba ne ku mmotoka teri kigenda mu maaso bigani tulaba nga ki nembireka naye ng'efayiro gyeziri kuba waliwo ogwokubiri omusango gwaddamu nga 10 nammeka etwagenda nga 11 ogwe10 n'ogu224 ezo zezasooka okutwalibwa zino endala zitwalibwa 224 kubanga baatwala mu gwa 10 ente bazisooka kuzitandika kuzisomba mu gwa 10 zonna nekiralo kiikyo zaali za 0 grazing ente ya $5,000,000 era mu kubalirira babalirira kooti yagundi fayiro yabalirira sente mwezi ezaali zibaliriddwa era abo abasajja ne bagamba nga tuzikuwa tutya nga tuzikuwa tutya bavuma nga bye baagala kati bwenti ebitonotono byenyinyonyoddeko byekyo komera era baddamu ne bayita kooti neeyita ennaku z'omwezi zibaaga tebaalinyayo ne baddamu kuba munnange nali ku kitanda nga mugamba genda mu kooti n'agendayo emirundi 2 buli lunaku bwe bagamba nga nti kooti etuula nga tebaddamu kulabika okuva lwe babeeyimirira ate nga bajja tebajjanga awo we byako
kati n'olabanga n'okuripootinga ogenda ofune referensi bakubye byonna abanga atawanira obwereere naye nga efayiro gyeri era oyo saayidi agirina bulungi nnyo agirina ente eyo gye naweererangamu abaana nze nina abaana wano bamulekwa era banneeyongeddeko bweyongezi nyo neyafudde era yalese abaana owulidde natwalanga amata gange nentwala ekidomola owulidde ku ddayale wali nenfuna nolaba nga weeyamba owulidde kati bwekityo songa abantu kubanga omulanga mulungi olw'ensonga waliwo bano n'olaba nga embuyaga yazze netikula amayumba netoma ebitooke gavumenti ebadduukirira nange nasaba oba waakiri bampaayo ente emu kwemba ntandikira kuba bagamba abajja abamawulire kati mugamba mutya batuwe security buli omu yaleeta ekirowoozo kye nga tuli wali erosi weetuula nze nagamba kati ne bwe banampa security egenda kukuuma pasipalamu ono okujjako nga maze okuloka nendaba nti ninawo ate kyennunda yukinza be security enejja kukuuma kiyumba kino nga ente zange ze zaali zinyamba nange nsaba gavumenti oba enyamba nze ndi mukozi wa gavumenti ntya ndi muna politics nze sijja kwekweka kkala yange ndiwo NRM gikoleredde okumala ki ebbanga nakati eggulo nafiiriddwa naye nanonye nomination ewakiso era kati ngenda zijjuza nzizeeyo nkolera gavumenti nkolera muzeeyi nkolera NRM naye mbadde njagala banziruukirire mu NRM yange eyo gye nkoleredde naye ebeeko kyennyamba si be baatuma ababbi kubanga si yeetuma ababbi naye kunnyamba kyekyo nze kyensaba yali mu Lugwala nibaleetawo abapya naye era waliwo yali mupya Kakyogamba tebakwa reference number. tebampa akapapula ebyo byonna baabisigaza era kati atwakola mu kitabo kyabwe ekinene ne babisigaza ne bangamba genda ennaku kyazijjukira ennaku kandabe kuba kino kyakabaawo ennaku zireka zaali 17 awo Neguno omwezi. kuno ya wiiki mwali nekyamaanyi ngenda okulingiza kyamazimaga mwagendako ku polisi za mwalikyoni ekyamazima nekyo tekirina buzibu tusobola okukyogera netukapima netukyogera ekyamazima ffenna twatya n'okutya netukyewunya nekyewunya nebuuza bano abasajja tada kale kwegamba nze mbadde nsula bweru era oyo munnange ng'asula bweru nga bwajja neyeebaka ku ssaawa 8 nze nenziramu maya nenfuluma wabweru naye nga tusobola kumanya ku olwo baalina eddagala ffenna twebaka mu nnyumba teri n'omu yawulira n'omuvubuka wuyawaali era bwe twali naye waali toba nti obwo buba bujozi bw'amaanyi nga buli wamu abantu babbiddwa ne basalawo ne basituka nga baagala okukakasa naye enkola eno naffe kyatusobedde zaali ennaku z'omwezi njewo nga ngeza sinenkebera ku reference kuba natwala ku poliisi ensonga ezo naye budde bwali bwa kiro twali tugezaako okukuumakuumako obudde obw'ekiro naye kwolondowooza tetwasobola naye baasala twali tusibyewo baasala amakufulu n'enjegere ze twali tusibako muno munda baasooka emu ne bagibba naye omukisa ne gutukwata oludda luli abaali bakuuma ne bazibasuuza
kakati ate ne bakomawo omulundi omulala. Wano nalinawo ente 2 cross breeding nga ndi ku zero grazing. So Naki tutuse okugenda ku poliisi ebisinga ogyogera bamaze okubba ate nabo baagalamu ereeza empaato. Ensonga gisaagendayo wena lisi zinayiza okubamu. Erugeyi baliko ab'emmundu kuba n'omu bakwata n'omu ku batuuze ne babatuuzaako wansi basanga nga bava mu bbaale ne babatuuzaako wansi era ne balondamu omu ku bo ne bamugamba guba ente yo gize ewa nnyiniyo kuba baali batutte ente katubale 3 ne batwako 2 enkulu namuganya negikuba gize ewa nannyiniyo nagiwana naye nga twakuza batuna mu maaso kuba babatako ow'emmundu abakuuma kubanga nze bagenda okukuba essimu ne baŋŋamba nti ente tuka ku bbaala ne tulinda okuva essaawa 7 paka essaawa 11 teri mmotoka yakulosinga awo baasalamu ne badda eri ne bayita Kiwumu ne bagenda. Ekyamazima oyinza okutya naawe kennyini ng'oli mulunzi. Engeri ababbi bano gye bajjamu bajja ne baliimisa oluusi bazitwala ku 6 abaakuumye ne bwe mukuuma mugenda okuvaayo ku 11 nti ate wali babbyewo embuzi naye nga bano ababbi babeera n'ebisi omuli emmundu omuli ebiso jambi ezitemagana okufa obufi. N'olwekyo tosobola kweŋŋanga muntu asazeewo okuteeka mu mmotoka kalibu n'ateekamu ente 2 n'azisibamu oyo abolooza aba yeesize eki aba ayina emmundu aba ayina ebiso ebisingako awo oba ebisi. N'olwekyo tukubala omulanga eri gavumenti okwerinda kwongerwemukko kubanga ekyamazima sente za PDM zitambudde buli wamuko kuno okwaffe bazifunye naye ate bafiiriddwa nnyo. Erinnya Mukungu Amiri nkolanga wabaliko obulemu ku LC1 akabinja ako aka B13 kabeera kakiri eyo katukolamu nnyo omulimu gw'amaanyi kubanga batunyazenyaze naye ng'era n'abakulu waggulu ab'ebyokwerinda bakimanyi bulungi nti akabinja ako gye kali era tusaba bakanoonyereze bwe kiba kisoboka bakwate akakulira kubanga abavubuka baana bato betulowooza nti bali mu kabinja ako baana bato nnyo. Bwe tubeera mu sectional meeting twalinawo amawulire agalaga nti abamu bakwatibwa naye byesigamizza ku basuubuzi basikinjaje olunweje lusonga naye ndowooza ate abakwatibwa Uganda n'ekyuka ne bagenda Kenya ne tutaganyulwa twabaddeko 23 twabadde mu security meeting. Poliisi netugamba nti emmotoka waliwo yakwatibwa waggulu eno tulina estate yanjovu ne bannaffe baateekako kamera naye kirabika kamera zakwata enkeera kubanga ero yali ya mulala ate nga bavudde wano naye enkeera kakati amawulire ge baatuwa nti emmotoka baagikwata ennamayumba naye abagivuga bebakyanoonya namayumba balugaire namayumba. Mugwisa Joseph Ssentebe si wano Kiwumu kuno ndi mwana muzaalera enkulize ya kuno ku Kiwumu. Obulunzi buno nabutandika mu mwaka gwa 1999 nentandika n'ente emu era naye ekikwatagana n'obubbi ababbi bano bajja kiro tulowooza oba tusuubira nti ababbi bano bakwatagana ne bannaganda baffe abakinjaje b'ente beeyambisa budde bwa kiro kugeza kuva ku 6 oba okudda waggulu. Tugezaako naffe okukuuma naye obudde obumu oluusi tulemererwa okukuuma n'ekisuubirwa nti abantu bano bayinza okuba nga beeyambisa n'emmundu mu budde bwe beeyambisa okujja okutunyaga ente
ekyomutawaana ekiriwo nti bwe banyaga wano olwaleero enkya ate ne banyaga aw'omulala mu bitundu bye bimu. Nze bantwalako ente 2 eza zero grazing nga zaali mawako zombi nga nzisuubira kuzikamamu mata. Kaakala kusaba nti enkola emu ebitongole by'okwerinda byandibadde byongeramu amaanyi, kubanga gavumenti bweba yavaayo n'essaawo kamera ku makubo kiba kyangu, ekyo kyandibadde kyangu okumanya ebidduka ente ezo mwe bazitwala, beeyambisa bidduka mwe bazitikka okuzitwala, ekyo kyandibadde kiyamba. Eno mu kyalo tugezezaako okuteekayo obukiiko obukuuma, naye ate atalina nti kizibu okwemalira ebweru ng'akuuma nti kakati obunafu buba bujja kujja. So singa ffenna tubadde nga tuli balunzi, ekyo kyanguwa okwekolamu omulimu ogwo ogw'okulaba nga tulwanyisa obubbi bw'ente oba obubbi bw'ebisolo mu bitundu byaffe. Kanyike Godfrey nga nze nkulembera programu ya PDM mu Lugeye Kakiri. Naye obuzibu bwe tusanze abantu babadde bataddeyo nnyo omutima okulaba nga bakola, naye ababbi batufuukidde ekizibu. Buli muntu afuna ssente n'abaako akantu katandika kabanga akatandika okukula ng'ababbi bajja nga bakakima nga bamuzzaayo ku zero. So tusaba gavumenti etutaase ku nsonga eyo, ffe ng'abatuuze tulemereddwa. Abajja bajja n'ebisa eby'enjawulo, kubanga asembyeyo okubbibwa bamusalidde n'ennyumba nga ente ziri mu nnyumba ekkufulu baasala nsale, kitegeeza balina ebikozesebwa eby'enjawulo. Tuteeberezanga n'emmundu zirabika mweziri. Erinnya Kanyike Godfrey. Ente zisula kati mu mayumba, nagambye edde ennyumba tuzizimba ne mu nnyumba olamu tuzisuza, kati nazo era bazikola ki? Bamenya amakufulu. Kati ekyokukola kitulemye ng'amazima, ate nga tubadde n'akaalo matendo nga batugana osula n'ebisolo, nga batugamba tukuume obuyonjo tetusula na bisolo, naye bannaye tetukyalina kyakukola, katusule nazo. Ndowooza tuteeke wali ekitanda, ente ogisibe wali eri ku nkondo, kuba ate era ne bw'oba tusuze mu nnyumba yaayo era bagitwala. Teri gwe twali tukutteko nti nno goge mazima, naye nga batutesa batugamba mubbi w'ente tayinza kujja nga talina kissi ky'amaanyi, ate okuba n'ejjambiya oba n'emmundu, naye nga tetulina gwe twali tukutteko ne tugamba nti ono kuba alina emmundu. Naye kansala Ibulo yasinga okumanya ensonga ezo, omwami oyo kansala waffe yamanya ensonga ezo okusinga, kuba tuli mu kyalo kye. Koze ogw'okuba nga ebituguddeko nga bitukosa mu byanisa eri ensi yonna, tulina essuubi ly'okuganyulwa olw'Akatonda n'ensi yange. Musisi Ibrahim Gemanyaga. Amanya gange nze Musisi Ibrahim, ne mukulembeze ndi kansala mu Luuka gwe Lugeye mu Kakiri Town Council, kisangibwa wano mu disitulikiti y'e Wakiso mu Busiro North. Ekituufu obubbi bw'ebisolo bususse, sijja gandi bubadde bususse. Abatuuze baffe babbiddwako ente, omuli abakulembeze n'abatali bakulembeze. Naye mu kwekubira ennyo omulanga ku poliisi mu bitongole by'okwerinda byonna ebya gavumenti, twagala okwebaza Pulezidenti wa Uganda, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, nti olwaleero bwe yalaba amawulire n'awamu abaweereza mu State House basobodde okujja okwongera okunoonyereza okulabira ddala obubbi bw'ente. Ffe balagajjavu mu kulunda ebisolo kiki, naye bagenza okuzuula nga mu butuufu ababbi bajja n'amaanyi mangi, kiteeberezebwa bajja n'emmundu, kuba ate bagagga era bazitwalira mu mmotoka. Twagala okwebaza Pulezidenti era okujja ttiimu ebivudde mu State House etuzizaamu essuubi n'amaanyi. Ababadde baweddemu amaanyi nga tusuubira okulunda tukuleke, amaanyi gatuzzeemu, era njagala kukubiriza bannange abalunzi tugende maaso n'okulunda. Pulezidenti State House nga bweyingidde mu kunoonyereza kuno kituzizaamu amaanyi, oba oli awo wagenda kuteekebwawo enkola ey'okulaba nga obubbi bw'ebisolo n'ebinyonyi bulinnyibwa ku nfeete. Kyenjagala okusaba omukulembeze w'eggwanga ng'oggyeko okutwongera amaanyi mu by'okwerinda ku sayidi y'abalunzi n'okulaba nga pulogulaamu za gavumenti zigenda bulungi mu maaso nga ababbi tebatutaataaganya. Twagala kumulaajanira nti waakiri abakoseddwa, ababbiddwako ebisolo byabwe, waakiri ne bw'ababbiddwako ente 2, waakiri addizibweyo emu. Ekigenderwa kye ekyokulunda, kubanga abamu babadde tulunda ebisolo bino nga bye bituyamba okubeerawo. Abatuuze tubasappulayinga amata
tebagafuna ku buseere ate tebagajja wala. Kitegeeza bwe tubbiddwako ente ebyenfuna biddiridde so n'abadde afuna amata okumpimpi naye abatakyagafuna. Twagala kusaba waakiri ababbiddwako batulifaaningeyo awo ebbiri bwe bamuwaayo emu abajja kutandikira awo nga bwe bagamba nti emu ekira 0. Oba njagala kuwumbawumba njagala kusembyayo mikwano gyaffe aba KSTV kubanga ekituufu bye baatuwa akadde ne bajja ku kyalo ne batambula nnyumba ku nnyumba buli awabbibwa ebisolo ne batuukawo amawulire gano ne bagateeka ku mutimbagano nga bwe tumanyi nti kati ensi eringa eyafuuka emu. Awo kyekyasobeza ne President ne State House okulaba amawulire gano. So mikwano gyaffe aba KSTV mutukoze bulungi era temujjanga okwo, tujja kusaba Katonda abatukuumire ate era abakuumire ne mulimu ogwo era abaweeremu ebirungi ebirala bingi. Ozze n'ombuulira ne nkugamba genda ku poliisi ekuwa reference nti oripotinze wonna woogiraga kiraga wakola omulimu gwo. Poliisi oba teyakola mulimu gwa kunoonyereza naye yakuwa negamba nti otuuseeko ofiisi yaayo okakasiza baakupye. Ekyo kyekirimu obuzibu eri abantu baffe nti bwe bamubba anyiiga bunyiizi n'agamba kambiveeko n'atuula naye nga yeerabidde nti ssente yazijjayo nga za PDM ezirina okuddayo. Kitegeeza bakuyoola embuzi 8 nga waleeta embuzi 2 ezizaala 3 oyagala kufuna okutta akakadde okaguzeemu embuzi ekuweereza baziddye n'otuula. Gavumenti bw'enejja okubanja ngoga nti gavumenti mbi yatuwa ssente ez'okutubanja obutali olwo naye nga twagala we bakubba genda oripootingeko kwerosi ne ku poliisi naddala poliisi ekuwa poliisi basobola oggino ente zange kugamba omulimu gwange kulunda na kulima kati nalina ente zange era nga zeziyimirizaawo kuba ndi single mother ziyamba abaana bange okubawalabirira okubaweerera buli kimu naye abaana 7 kati nali ndi awo lumu bwagenda okufeera ku makya nga nsanga ekiraalo kyange kiggule ng'ente yange yali maze nayo emyaka 8 ng'ebadde ng'ezaala nga yenyamba koolwo yali ebuzaayo emyezi ndowooza nga 3 ezaale n'embuzi zange 5 embuzi nazo zaali mawako nga kuliko n'ennume ennene ne bazitwala era ne ngendako ku poliisi. Embuzi ziri 5 enkazi zaali 2 nga nazo ziri mawako n'ennume emu n'entoototo zaali 2 awamu ze embuzi 5 ente emu ng'ebulayo myezi 3 ezaali. Poliisi y'e Bukalanga era ne bampa ebifeesi yiino terikyaddako ne bagamba nti banoonyereze ne bagezaako olunaku olulala okuddamu okutuyita mbu nga bakutte ababbi b'ente saidi zeeyo Wakiso era ne tuwonderako tebyagenda nnyo wala era tetulina kye twafunayo. Ramadawudi katulabe tomanya Katonda wayinza okukola omanye ensasula si kale kasatu egedde nti ogitandise munnange nkola kyange ekyafu